Eggulo ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere eya Uganda Cranes yalumye n'ogw'engulu okukuba Guinea golemu ku bwereere mu mupiira ogw'empaka ez'okusunsulamu amawanga agagenda okwetaba mu kikopo eky'ensi yonna ekya FIFA World Cup. Omupiira guno gwazannyiddwa mu kisaawe ekya Mandela National Stadium e Namboole era golo ya Uganda Cranes yateebeddwa Alan Okero. Joseph Paul Put, omutendesi wa Uganda Cranes agamba abazannyi be bazannye bulungi omupiira guno era babadde bagwanidde okuguwangula. A deserved win. I think we played a very good game. Unfortunately, the stadium was not full because the ones who didn't attend the game, they've been losing a lot today. Obuwanguzi buno bwatuta Uganda Cranes ku bubonero 9 okuva mipiira 6 gye yakazannya era emifo kyakuna mu kibinja G ekikulembeddwa Algeria. Twogeddeko n'abawagizi ne batubuulira nga bwe balabye omupiira guno. Uganda Cranes esambye bulungi nnyo okutandikira ku golokipa waffe kisevu gyakoze mu dakiika esembayo bannange ebadde nnungi nnyo. Uganda Cranes mwebale nnyo. Kasita tuwangudde Kayondo wange azannye Bevis Mugabi byebyo kasita tuwangudde just ndi musanyufu. Ndi muwagizi wa Vipers ndi musanyufu nnyo olwalani Okero golo gyatebye. Tusaba omupiira gwa bbeeyi, omupiira tuguwangudde naye omupiira mugusale kubanga ekisaawe tekibaddemu ki bantu. Algeria ekulembedde ekibinja kino eyina obubonero 15 okuva mipiira 6. Mozambique eri mu kifo ekyokubiri n'obubonero 12. Botswana eri mu kyakusatu nga nayo erina obubonero 9. Guinea eri mu kyakutaano n'obubonero 7 ng'ate Somalia yeesembye n'akabonero kamu. Eric Eyune munnamawulire ow'ebyemizannyo ng'akolera radio ey'akaboozi agamba emikisa gya Uganda Cranes okuzannya mu FIFA World Cup gyongedde okukendeera. Uganda sisobola kugiwa mukisa ssaawa zino nti esobola okuyitamu okugenda mu mpaka z'ekikopo ky'ensi yonna olw'ensonga nti n'engeri gye baatusindingamu emipiira gye tuzannye tetwewadde mukisa nga ttiimu. Ono agamba Uganda Cranes yatandika bubi empaka ez'okusunsulamu. Ndowooza tusobola okukozesa empaka zino okweteekateekera empaka z'ekikopo ekya Africa n'empaka za Kyani bwe kiba nga ttiimu esobola okubeeramu abazannyi okuli Ssekiganda, Alan Okero, Judy Semugabi abazannyira awaka mu liigi. Empaka zino zigenda kuddamu okuzannyibwa mu mwezi ogw'omwenda omwaka guno era Uganda Cranes egenda kuzzaako kukyaza Mozambique nga lumu mu kisaawe ekya Mandela National Stadium e Namboole. Ttiimu y'eggombolola ey'Amamyuka Rwanda esitukidde mu Bwannantameggo obw'empaka